mukyala eyeddira ente seeri gye mutera okugamba mbu ente y'ekikere eyo sigimanyi. Mama wange kyenzijukira nze kye yaŋŋamba n'ebimu bye neerabirako nga ntandise okutegeera. Nayonkera emyaka 5. Maama yakuyonsa emyaka 5? Eyo 5 nga tamanyi oba nkuze oba sinnakula. Nkula mpola, nkuza mirembe. Okula weeyagala. Nkula neeyagala. Si bino eby'okupakuka. Namuyonka paka mwoyo. Nagwa mu mukwano nenfuna lwana lulenzi ne lugenda lunjagala. Olulenzi ne lumbiita wangi nga bwe ndubuuza naye munnange ku bawala ab'ebitiggula abali kuno ku kibuga nze onjagalako kyonnoonyaako. Abalungi tubaaniriza neera eno ye Behind the Mask Show bwe tukuleetera abantu ab'enjawulo, abantu ab'amannya, abatutumufu n'abantu aba bulijjo. Omuntu yenna ng'oli eyo nga wandeetaaza okubeera ng'emboozi yo ewulirwa. Emboozi eyinza okuba nga ya ssanyu oba nga ya nnaku oba ng'eyigiriza. Mu mbeera yonna teweetya, osobola okunnoonyaako ku ssimu yange eri awo nompeereza ka message ka WhatsApp oba nonkubirako nongamba nti Mutebi nange njagala kunkyaza ku sheero njogere emboozi yange. Olunaku olwaleero era ninawo omuntu ow'enjawulo gwe njagala abanyumizeeko ku bintu bye eby'enjawulo. Ndi ne mukyala Nakyanzi abasinga obungi n'erinnya temulimanyi, mumanyi malala gatera kuzanyisa mu film, naye mu kiseera kino agenda kubabuuzaako era naawe atamumanyi ng'omulundi ogusoosa omulaba agenda kweyanjulira. Ali tugende mu maaso. Maama nsanyusa okukulabako. Nange okusanga ssebo. Weebale kumpa mukisa guno okubeera nga nkukyazizaako ku Behind the Mask Show. Byonna Mukama yabiteekateeka. Mukama Katonda akuddizeewo. Naawe bw'otyo. Kakati abantu babano wano baagala kumanya gwani. Abamu bakumanyi ate abamu bamanyi mannya go otera kukozesa mu film. So mbadde nsaba akumanyi n'atakumanyi omweyanjulire. Mbalamusizaako bassebo ne bannyabo mwenna abandaba essaawa eno. Amannya n'eddoboozi nga sinnagenda wala yenze omukyala Nakyanzi Margaret. Nakyanzi Margaret. Yes. Oba Nakyanzi Magi. Gonna gabeera geegamu. Mpulira. Ndi mukyala eyeddira ente seeri gye mutera okugamba mbu ente y'ekikere eyo sigimanyi. Neddira ente y'olubombwe bagiyita ya lubombwe. Yes. Eyo gye neddira nga nzaalibwa Gomba Mpenja Gomba. Oli munnagomba oba wakava ewaaba Mayinja bwoti kubanga Mayinja bali awo ku ssomero ly'Empenja. Kati ate nange wenviiramu awo nenzira ewaffe kumpi newaaba Mayinja. Akaalo bakayita Ngeye. Akaalo bakayita Ngeye we bakayita. Simanyi oba abantu b'oku Ngeye oba lwaki baabatuuma Ngeye oba lwaki baatuumawo Ngeye. Ndowooza baali bageeya nnyo. Walina okuba nga waliwo ensonga okuzaalibwa nga bayitawo mu Ngeye. Naye nga nazaalibwa ku ddwaliro ly'Empenja. Waliwo eddwaliro era n'ensomera Empenja. Naawe ku kaalo k'Engeye waliwo essomero era baliyita Ngeye Primary School. Awo akaala Amatendo. Kati omulabi akulaba olwaleero oyinza okumujjukizaamu ku mannya agamu ge basinga okukuyita naddala g'okozesa emirimu gyaffe gino egya film? Essaawa eno yennyini Senga Nabbosa.
Nabbosa erinnya lyakwata ennyo mu babiro erinnya eryakwata bo baakwata nti Ssenga Nabbosa naye ng'ate nalina era karakita neemu nga yenze Zabeeti osobola okuŋŋamba nti Ssenga Zabeeti oba Ssenga Nabbosa kati omulabi kyemmanyi akutegedde bulungi bantegedde so bulungi omukyala Maki ku show yaffe eno twagala nnyo omuntu okumuviira ddalawo ku nsibuko yo abantu bange bano baba baagala kumanya nti wakulira wa wazaalibwa otya era biki bye wayitamu mu buto obanyumizeku ku mboozi eyo ey'obuto mainly ebyobuto bannange ebyobuto nga nange entandiko binyumya ndowooza nsooka neneesekerera kubanga kisufu nga bwe nkugambye nti nazaalibwa mu ddwaliro ly'Empenja ne bandeeta mama n'atandika kuleera kaana naye mama wange kyenzijukira nze kye yaŋŋamba n'ebimu bye neerabirako nga ntandise okutegeera nayonkera emyaka 5 maama yakuyonsa emyaka 5 eyo 5 nga tamanyi oba nkuze oba sinnakula yamanyi ayonsa bebi nga omwana gwe bagamba nti muyonsa 2 kitundu 2 omuleke ye mukazi wattu yagamba kamubiyonsa emyaka gye 5 nabo egyo namumala nenyonka paka emyaka 5 kati ate nembeerawo kale kyensinga okumanya nti mu bulamu bwange nkula mpola nkuza mirembe okula weeyagala nkula neeyagala si bino ebyokupakuka sikula nga mpakuka okula mpola banze naweza n'emyaka 10 nga sisita wange akyampeeka ku myaka gyo 10 tugenda mu nnimiro nga ndi ku mugongo nakyanzi weeyagala obuto obwo bwali bwakweyagala obuto bwange bwakweyagala nga ku mugongo ogyako yes mpulira nga bakyampeeka tugenda olwo mu nnimiro nga anteeka wali era n'okudda bwe batyo nga baweeka oba okitegeera bulungi nnyo ebintu ebifaanagana ng'ebyo wakula bulungi kubanga ekisookera ddala wayonka bulungi ekirala okula mpola ate obuto bwabweyagaliramu nti tebakukozesa nnyo mirimu gino gya katukatu kubanga bakulabanga era okyetaaga okubeera nga okula kyetaaga keyeeyo kyagyetaaga kakati ekiringa okugamba nti nno omwana alina okuleeta ku mazzi basooka bampaawo akadomola kanene akatini ddala kasookebwa ak'ekikopo ekimu ako kennyini kebatandikizaako kati nga nkuba kali ebigo nga kakumenya nga nkuba kali ebigo nga tugenda ku luzi oyina okugaleeta batuuka ne banteekako ekifuba nti emirimu gyange nkola mpola ndi mukwata mpola okitegeera bulungi nnyo kati balina ekinnya kye banteekangako ekinnya ekinnya kiniikine oba kyali mu lulimi ki nze nga mpulira bampita mabooda tasobola kukola mirimu kireka mabooda we baŋŋamba ng'okoza ebintu nga sibyoza sibisobola bintu byakwata mpola oluusi bikwatikako bikugwako tebitukula kasi bagamba nti ono mabooda tasobola kukola mirimu bwe bampa okuleeta amazzi akadomola akatono bwe katyo kubanga bakutegedde emyaka gigenderera olina ositula eno egiraasi weekanga njikubyewo eyati olwo sigisobola
nga byampola mpola ebintu byo nange neeyagalira mu myaka gyange ne mbakozesa oluusi ne we nnabanga nkisobola nga sikisobola era kubanga wabamanyirizaawo sikisobola kakati maama atuuka atya okugamba nti kati omwana ono akuze kamujje ku bbere kuba yakuyonsoza emyaka emeka 5 yatuuka atya yava ku ki oba gaatuuka ne gabula ndowooza gaatuuka ne gamubula ng'oyonka otandise kuyonka mwoyo namuyonka paka mwoyo mwoyo n'agamba ye bannange yagamba yagenda okulaba mbu ng'ate alina olubuto olulala n'agamba owange ono akuze kankuze ono akuze kanfamba nenoono naye nga nayonka wayonka kati okuzaawo ebyokusoma wasomasomako okusoma nagenda ku ssomero byali bitya ku ssomero nensoma oyo tugenda okusomero ne buno obutabo obusalemu buno obumanyi obusalemu buno kino kyebafuna ne bakisalamu ekitabo kimu nga bakifunamu obutabo nga 5 kitegedde mbumanyi obwo bwe twagendako nga bwe tuwandiikamu simanya tusoma P1P eno gye basomera simanya topu tusoma P1P oluva mu P1P nodda mu P1 kati ku ssomero abaana wakwatagana otya nabo abaana tebakutawanyanga nga balaba oluusi oba tosaana kubeera mu kiraasi emu nabo njoba okyali mutototo naye ng'ogyeko ekyokugamba mbu nno ndi munafu kale nasooka nenkulanga abaana abalala tambula nentambula kati okyatuuka kisi nenesiba wokucu wano mu ntandikwa wasooka n'okulanga abaana abalala nenkula nange nno nga mmanyi nga neewaga manyi ogenda nga mmanyi ŋŋenda naye lwatuuka lumu nempanika n'osigala wantu wamu nga ndaba seeyongerayo ng'era oli wonna epikirako ngatu ebikonde tubyefunye kati omanyi wawe nawanikira nga muganda anganzirako ampisizzaako awo we nawanikira nogamba ndabika ndi waawano nokoma waneeno naye nga ku ssomero abeerangayo nga tuli bulungi kubanga ebiseera wali okula nalinga siina bigambo ebigambo byange nga bitono naye nga bwe mba nsumulukuse nga bw'osumulula osumulula ng'era bwe ngaa nti ebintu byange mbikwata mpolampola kati nsobola okutuulaawo ne munyumya ne mbatunuulira ne mba nga atayogera nti soogera naye nga mbapima manya ono era ng'enkolayo bwetera okubeera nkumanyi ne mmala n'ensumulukuka omulundi guno so abaana ku ssomero ebiseera ebisinga banjooganga nnyo bwe baamalizanga okunjooga ate nga nfuuka mikwano gyabwe olw'embeera zo kuba siri mubi ng'era ngawo nalaba nti gundi oyo ebiseera ebisinga omuntu wakujooga n'omuddiza temufuna lutalo kati gwe bakujooga nga mulowooza ate gwe n'obeera nga ne balaba nga toli muntu mulungi era mu kumaliriza bwe bati nawunzikanga nfuuse mikwano gyabwe bwe namalanga okufuuka mikwano gyabwe bakuwe paani olye nze era nalya paani ku ssomero ne ku ssaawa eno simwagala yakutama paani ne bw'omunsiiga ku mumwa namulya nnyo ku ssomero abaana bamungulira mukyala nakyange kajuyisa kukolaba kako kako call me back restaurant yataddemu ebyokulya n'ebyokunywa so kajuyisa osobola okunyumiza abantu nga bw'onywako yo n'okasobola anti wenafuyanga esaawa eno neekakaba wekaka n'ositulasitulako ebizitowa waliwo olumu watwaliwa waliwo yali ayaga okusituza ekidomola ky'amazzi ssebo
nesugamba omukazi omwagaza ki yali anzise ne kusaawa eno sikisobola kidomola kisikira kidomola kinnaakyo nkiraba kaakati mukukulako kuno mukyala Magi eyo gye wakulira oyise mu ssomero wakabumba abantu bokuze nabo abafamire ab'okukyalo olinayo ekintu kyonna kye baakukola oba kye baakugamba ekyakuva ku mutima oba embeera nga waliwo omuntu eyakuyisa mu mbeera etategeerekeka okusookera ddala nakula ne ssenga wange ssenga wange yali mu bufumbo eyo gye yali kati taata waffe mukama yamuyita naafa kati bwafa tusigala waawo ne maama kati bwe tusigala waawo ne maama ssenga eyo gye yali yafunamu embeera etaali nnungi mu bufumbo bwe era ebyo abakyala b'obimanyi n'agamba ekimbonyabonyeza wano eno kyekyaki kaŋŋende nze nkuze abaana ba mwannyinaze tubakuze babiri ng'ajja wammwe ng'asituka ng'ajja waffe wajja ewaffe ng'atuula mulamu nzize tukuze abaana kati ekitaasoboka kubanga ssenga ne maama kyenkana baali mu myaka gyegyo nga benkanankana kati omanye abakyala nga bali mu myaka gyegyo bayinza obutakwatagana era mu bufunzefunze ye maama yagambirawo wano sijja sobolawo n'agamba nze nina okweyongerayo kamulekera amaka n'atulekera ssenga n'abalekera ssenga ati bw'atulekera ssenga tebyali awo tebyali byangu yatukuzanga ng'abaana ng'atulambika ng'abaana oba oli awo singa teyali ssenga ndowooza sandifuuse kyendi naye nnina ebigambo ebinvugira mu mutwe ebindeetera okukola n'okwagala okufuuka ekyo kyendi kyoyagala ofuuke kyenjagala nfuuke nti ssenga sijaga nti nooba yatulyangako emmere nedda naye yali mukambwe ekiteetaagisa mukambwe nnyo ate mu bukambwe bwe kubanga oteekamu oba kinkozese kigambo ki yinza obutakyogera oba oliawo naye nga ssenga yatutumya nnyo nze nnina enkovu kugulu kuneeno ogiraba enkovu eyo yaŋŋamba genda onaabe ekigere tuva mu nnimiro ekigere ekyo ndaba kizimbye kireka kirimu akavunza nti ebigere bijjudde ettaka tuva mu nnimiro kati nze bwe yaŋŋa nti genda onaabe ekigere nange nagenda nga nfuna bbaafu nga nzirira ekyo ekigere ekimu nga nkiyiira amazzi nga kitukula nga nzijja nkumba nga n'ekirala kiriko ettaka ekirala kitukuze nga mugasenga mmaliriza yakwata ennyingo y'ekikajjo yali nnene bweti teyali na nnyingo gwali gukajjo nga gunene weeguti gwa munubbi n'agunkabala kugulabababa oli musiru ate ye takubuulizaawo naawe akugamba amaze kukabala kati lwakinkuba ngayeddayo naaba ekigere ekirala nenzirayo nenkinaaba kyesaamanyi nga ntundula kavunza akaalimu keera ku makya ng'okugulu kuwaze bwevu nga kwazimbye nabeera ewaka kugulu ne kuzimba ne kwabika ate nga tantwala mu ddwaliro nga tanalina kyakkozeeko ng'oli awo olina kwefaako wekka kati simanyi wawe yali agwa ebbwa we lyatandika okuvunda n'awalirizibwa ne tugenda mu ddwaliro ng'alaba otandise okuvunda nagaba bannange omwana ono atya empiso
omwana ono atya empiso bannange mukyala gundi omwana ng'ekigere kizimbye nti omwana oyo gwe mulaba atya empiso ate maggulu omugambo nga batuwa obujjanjabi nga banzijanjaba nga mpona nga tudda waka naye kyensinga okujjukira ku bigambo ebimu byenkugambye ebinvugira mu bwongo senga yaŋŋambanga nga wemugaye nti ebintu byange mbikola mpola yaŋŋambanga naye gwe mabooda ogenda kukola mulimu ki muno mu nsi ogenda kukola ki tosobola kufumba mmere naye nabikolanga naye nga nkola ku peesi yange kuba siri mupakuse naye naye nga nabikolanga naye kati nga anangira nnyo ogenda kubeera wa ogenda kubeera neriri erinnya eryakutama eryamabooda ye n'alitusa nga buli omu ali kuyita nuga kwegamba otuuka wekka ne weemalamu amanyi ebyaddala naye ngenda kubeera ntya ng'omuntu nga n'obwawusigalo tojja busobola kati kyoba okola era tuula wano nfumbe mimmondo olye konze nabeera ku mimmonde paka ddi tuula wano eno tolina kyosobola kukola naye kibi nnyo okubeera nti taliyo yandikulabyeko kituufu yandindabyeko senga yandikulabyeko kati n'ategeera mabooda kikyasobola okukola kubanga mabooda kati eggwanga limumanyi bambi ate nga nkwasaganya n'emirimu emirala ntegeera nti omuntu talina kubeerawo nga takola oli mukyala mukozi ndi mukyala mukozi kakati mukyala Nakyanzi eyo nga tuvuddeyo olwo kati okuze bategere nti kati okuze wagwadde mukwano wangi kamala okunywamu ku lwekyo kakati basebo ne bannyabo mukyala Nakyanzi tugenda kukomawo ng'atunnyonnyola yagwatya mukwano era ddi era omukwano ogwo akyagulimu oba yaguvaamu ate tulina enkola yaffe wano omuntu bw'aba akyadde afuna ne ku kyokulya sponsor waffe omukulu Call Me Back Restaurant eyo yonna yabimala omuntu bw'akyala afuna kamere era bw'olya akamere kano ne kakuwoomera bw'obeerangako eyo ewaka gy'oli ennamba za Call Me Back kwe ziri ku screen awo okuba essimu oba ne bakulagira n'ojja ku restaurant weeri oba ne bakuleetera delivery. Kale katukomewo mukyala Nakyanzi atunyumize agwatya mukwano nakati aliwa. Omulabi waffe omulungi tukomyewo eno ye Behind the Mask Show n'owekitiibwa Mutebi Faro nga ndi wamu ne Maggie Nakyanzi Senga Nabbosa ku lunaku olwaleero. Jjukira tukomye wali ng'agamba nga mubuuza nti olwo okuze ebyomukwano obigwamu otya wetugenda kakati mukyala Nakyanzi akamereko kazze akamere ka sponsor waffe yabimala akamereko kaako enkokoyo ne chips bituuse wetugenda kakati mukyala Nakyanzi akamereko kazze akamere ka sponsor waffe yabimala akamereko kaako enkokoyo ne chips bituuse wano tukola bwe tulya anti bagamba gava mukulya amaanyi alenga n'olugenda enjala terudda era senga yandibaddewo n'alaba byolya yanjaye mabooda byalya okitegeera gwe yagambanga okulya emimmonde ali ku chipusi nankoko okitegeera
so kaakati ngenda kukwogezaamu nga bw'olya simanyi oba si kibi ekinakukola kitya naye nga olw'embeera ngenda kukwogezaamuko nga bw'olya era bwe naalaba nga tekijja ng'osooka ogaayaawo naasooka nenjiramu awo oli mutuufu kaakati olwo okuze muli owulire otandise okukula wagwako mu mukwano ogwo ogusooka omukwano ogwo nagugwamu nagugwamu byatandika bitya byali bitya oyinza okutunyumizaako kasooke mbikkeko kubanga banna emmere onoogiddira nagiddira oluvannyuma kale kubanga nagatta ebibiri ekisi kyange nagwa mu mukwano nenfuna lwana lulenzi ne lugenda lunjagala olulenzi ne lumbiita nga bwe ndubuuza naye munnange ku bawala ab'ebitiggula abali kuno ku kibuga nze onjagalako kyo nnoonyaako ki naŋŋamba nedda tebakulimba nti nkwagalako kabina siriiso si ki njagala muntu ali mundamu omuntu oyo akuli munda oli omulenzi nga gwafa gwayagala mpulira anga abantu abasinga bagenda ne babagamba nti nkwagalako ebbina singa bukeera ku makya nga ngudde ku akisidenti ng'ebbina erimu likutuseeko ng'olwo nkyawo oba n'enkogga neriggwako so bannaye balekeraawo okubalimba nze nagwa mulenzi mukwano n'olulenzi naye ng'ayagala muntu ali munze munda oba okitegeera kati awo netutambulira awo mpola nga tweyagala era ku ssaawa eno mulinde bidaala mukyali mwenna tukyali ffenna ate nga ki ekigaana obwo nno omukwano gwali gwa ddala omuntu buli lwakugamba nti ayagala muntu ali muggwe munda kiba kizibu okwawukana kubanga omuntu ali muggwe munda yoyo oba atambula avuma abantu abeera oyo oba asooza oba akola ki oba mubbi abeera oyo gwe yayagala gwaba ayagala so kati abano abasiiba baawukana bayawukana be bano nti nakwagalako bbina neriggwako nadduka nakwagalako essente wampanga ssente bannaye ne tulya chipusi n'enkoko neziggwawo nadduka nakwagalako eriiso ne gavaamu nadduka weebale nnyo kakati omuntu oyo nange omunneebaliza omugambe yeebale kukwagala kubanga abantu abamu bakuzaabuza ate munnange okyogeredde mu kisenge mugambiraawo nti ssebo ow'ekitiibwa nze Mutebi Faruku ntuusa okusiima kwange weebale kwagala nakyanzi kubanga omukyalo ono kyenjagala okukubuulira ekyenjawulo kyemumanyiiko ebbanga lyemumanyidde buli lwe mumulaba abeera class abeera munyirivu abeera musanyufu okitegeera ekyo nakyo kyanjawulo kati awo wennyini ebintu ebisinga okunnyumira mu nsi muno nze kwe kweyagala nze ng'omuntu era bwe bukeera ku makya nze ng'ondeetera ebintu eby'ennaku ompa kwegamba waliwo omuntu abeera awo nga tayagala oba weeyagale abeera akuleetera wategedde nno gundi akubanja wategedde nno ate simanya bino biri biti saagala kumanya aliwo okujjukiza bizibu obulamu bwange neeyagala nnyo buli kintu ekiri ku mubiri gwange nkyagala nga ggwe omuntu kubanga teyali nsobi nze okubeera bwenti teyali nsobi ekisookera ddala ndabika bulungi ekyokubiri ndaba nnyimiridde nakyamawa ki kyotalina ki kyesirina kati Katonda n'agenda nkola bw'ati nalyoka mpe oluviiri bannange kanzisumululeko abalabi bazirabe basibo ne bannyabo kino kye bayita enviiri temuliimu extension
zonna nviiri zange ozirabye bulijjo zo nviirizo kwata munkuwadde omukisa bannange nga kwatamu olugalo olutuuse wakati ozirabye ozirabye temuli wadde akantu akwongeremu wadde akakookeremu kati buli lwempita nga nyongeza oluviiri lwange nga lulabika bulungi ne bagamba bannange singa nabbosa waawo ng'oyina oluviiri ng'olabika bulungi okozesa bizigo ki bannange enviiri oziteekamu ki maama nnyabo ninga mukyotana nnyo naye nga ndi muganda oli muganda waawano nakyanzima great neddira nti amiina okitegedde naye nga ekituufu kiri nti kati ekyo kyokka kyokka nze kimala omutima gwange newemba siinaamu yadde 10 okutambula nga neeyagala abasigadde babeera ku byabwe tofudde ku byewoogera tofudde ku bibanyumya ekyokubiri neetuusaako buli kyenjagala naam akagoye bwe mba nkalabye nga kannyiriridde nkambala akagatto nkambala abamu balowooza mbu nyambala bugatto bw'abaana bato nze sambala ngatto z'abaana bato my friend z'abakulu era gw'ojja ozunga n'akagatto ko nga kaabato nze sikambala nonda akagatto ke mmanyi nti omuntu omukulu akambala kajja ne mu kigere kyange okitegeera ng'era kantuuka bulungi kali smart ate oli smart n'ebiteeteeyi byonna bye nnyambala byakikulu okitegedde bulungi kati nga lwaki seeyagala nga katonda yampa buli kintu yakikuwa buli kintu yakimpa siina kyentoma oyogera otambula oluviiri gomanyi bantu bameka banoonya enviiri ezo abataziraba kati bazirina abamu bazigula buguzi ne bazikookerako ate lwa black kitegeera ne baziteekako zesiteekako osaanayo firimu nga bakuyita mu kyotala sikulimba oba okitegeera ekintu ekyo bambi okitegeera kakati so ebintu ng'ebyo bindeetera okweyagala mu bulamu bwange kati mu mbeera eno nkweyanziza okubeera ng'okyadde ku sho eno era njagala kubuuza oyinayo akatalekeka konna kewandyagadde okutegeeza omuntu yenna oba okutegeeza eggwanga nkayina genda mu maaso ekisookera ddala buli buntu bubiri tewali buzibu nebubabusatu ekisookera ddala buli lw'obeera nga mu mbeera enyigirizibwa oba nga waliwo omuntu akugamba ebigambo ebikukosa omutima gwo kkiriza obiwulirize era kkiriza bikukose mu kiseera ekyo naye mudda nga wayiseewo ebbanga bigenda kutambulira mu bulamu bwo bigenda nga kuvugira mu mutwe gwo nga bikoona ng'akade bikuleetere okufuuka ekyo ky'oyagala okubeera ng'omuntu era yenze nti ebigambo bya ssenga binvugira mu mutwe olibeera ki osobola kukola ki ebintu ng'ebyo ekyokubiri wekkiririzengamu n'ekyo ky'obeera olina okifuule advantage okyusa obulamu bwo kitegeera togenda kuddaawo nti woowe nze nina okugulu kumu woowe nze ebbina lyawomogokamu ebituli woowe nze nina omukono gumu no kozesa ekyo ky'oyina okufuuka ky'oyagala okwekkiririzaamu kikulu n'okubeera omumalirivu nakyo kibeera kiki kikulu nnyo wekkiririzeemu ofuuke ky'oyagala nze mbeera omwo mu kibuga ngenda n'endaba abantu oluusi nga yafunako obulemu butono ku mubiri gwe era abantu abo nze bannyiiza nnyo sometimes nze sibawa yadde 10 ekyo katonda nsaba nsonyiwe bwe mba nkireese mu bubi kubanga omuntu abeeraawo kati nze mu maaso g'abantu abandaba omuntu
ontunuulire bulungi ondaba bakulaba nga bwe nkugambye nti neeyagala nakkiriza n'ekyo kyennina okuzzaako emabega katono mu bulamu bwange nazaalibwa amaaso gange malamu bulungi amaaso gaali malamu bulungi nnyo saazaalibwa nti nga lino eno bw'oliraba naye omanye ekyantuukako nkoko yalirya enkoko yakunuuniriisa eryo etya nali kito nga ntambula njiga okutambula nali simanyi nali bebi naye nga ntambula kati mama wange naŋŋamba kyolaba wali ewa jjajjaawo ti bali mu kujjula caayi kwata akakopo nga onaakwasa omwana omuto kwata akakopo gende ewa jjajjaawo bakuwe caayi nenkwata akakopo nenzikirira bampe caayi enkoko yali mpanga zino eziba zikuze yafubutuka wabbali nejja ne do nekubojja mu liiso nerinoggolamu nerikoonamu lyonna neriyiika nerigwamu era mukunzijanjaba mamange yaŋŋamba banjiwamu omutitimbi gw'essente mu biseera ebyo nga ne dadi wange akyaliwo eriiso okusobola okuwona lyawona kyamukisa mulungi terinnuma naye nga teriraba lyayiika so bwe nzirayo ku poyinti eri nti nange nandibadde awo nenneekubagiza neŋŋamba nina eriiso nenteekako pulasita bannange mwami mutebi faluuku nsabayo obuyambi eriiso nzirayo emulago siina byenneekwasa ndi mu sayizi eno nina eriiso eri naye ndikozesa olikozesa bulungi so teweenyooma ali eyo wenna ng'obadde weenyooma ng'olinako obulemu ng'olinako embeera gwe gy'olabanga etateredde nekwetera okwenyooma n'ogamba tosobola kutuuka ku bigendererwa byo nkakasa bulungi nnyo nti mukyala Nakyanzi buli kigambo kyakugambye okiwulidde bulungi era okitegedde. Mukyala Nakyanzi neyanziza bwe bali kukyalako wano inshallah tujja kukukyazaako olunaku olulala naye kyemmanyi abantu banyumiddwa shooyo webale nnyo Mukama Katonda akunjagalire era akumpeera ebisinga. Amiina. Naawe akuwa ebisinga. Amiina. Era weebale kunkyazaako wano ku show. Amiina. Esaala ngitutte. So guys, temwerabira ku subscribinga, ku likinga no commentinga. Osobola n'okukomentinga wo omuntu gw'oyagala tukukyalize. Bw'oba naawe oli oyagala tukukyaze, osobola okunkubira essimu ezo z'olaba ezitambula. Oba nompeeza message ku WhatsApp. Eno ye show eyitibwa Behind the Mask. Mwoyogerera buli kintu kyonna ky'oyagala okwogera, ekyakuluma ekyakusanyusa. Mwebale nnyo, temujjango.